Yebale. Nze nayo akamze. Nkakati nze bampita Mukunja wa BTFM mu Endobeso wangambye nkukubireko. Kakati nze munange kibadde njagala okunyamba. Nina taata wange. Bere no mitiyana. Naye yatuzala abaana basatu. Naye nze mukulu. Afa kikutuuko tetwamanya twagenda okukeera ku makya ng'afudde mu buliri ng'afudde mu buliri. So twalina maama waffe omuto. Naye nga tetukwatagana nnyo ne maama waffe omuto. Naye ate nga mpulira mu ŋŋambo nti bakwatagana nnyo ne muto wange. Kati kyenjagala okumanya. Ddala kituufu beeyagala. Kati gwani akugamba nti beeyagala? Waliwo yaŋŋamba nti beeyagala. Kati njagala kumanya kituufu oba beeyagala. Agenda n'atulimba nti agenze kaleewe. Ate mukwano gwange n'aŋŋamba nti abye n'omutundwe. Maama wamwe omuto yali abeera Mutundwe? Yali abeera Mutundwe eyo. Taata wamwe yafa muzaddemu. Bamuzimbira naye ng'alimba nti ali kaleewe. Ab'emityana omulenzi agamba agenze kaleewe kyokka ate bamulengera Mutundwe. Kati taata wamwe yafa muzaddemu? Yamuzaalamu mwana ffe baatuzaala basatu ffekka. Kitegeeza yali muwala mutoototo? Kiwala kito. Maama wo goyita kiwala kito? Wange? Maama wo goyita kiwala kito? Tali kiwala kito. Kakati gwe kiki oyagala okumanya? Njagala kumanya oba ddala kituufu beeyagala. Nti njagala bive mu ŋŋambo nkimanye nze kennyini nange oba ddala kituufu beeyagala. Kati gwe oyagala okwogerako naye? Atagala kwogera naye nze njagala kumanya. Okay. Yasembayo oba yakuddako? Nze yanzirako. Ate omukazi ye yaani amannya ge? N'abaweesi. Kale beerako ku simu osirike. Wange? Nti beerako ku simu osirike. Kale muzeeyi kulendi nnyo. Kale. Hello? Yebalesewo. Kakati mukama wange ekinkubisiza simu lwaleero si kusaba wabula kukulabula. Nkugambye ekinkubisiza simu lwaleero si kukusaba wabula kukulabula. Kundabula ku kisebo. Njagala okubuulira amazima nviira ku mukazi. Ku mukazi? Nkugambye nviira ku mukazi teweekangabiriza buli kimu okimanyi. Mukazi kigoyogerako gwe sebo. Nani ono awoza muno simayambera ne mukazi we. Anti nkugambye nkukubidde just kulabula. Nviira ku ki? Mukazi. Ekinaddirira tonnenya. Tonnenya. Mukazi kigoyogerako. N'abaweesi. Uwawo goyogerako. N'abaweesi ow'Emutundwe. N'abaweesi kyogamba mukazi we. Kati tobuuza nkugambye nviira ku mukazi. Kyogamba omukazi goyogerako uwo. N'abaweesi mwesonyiwe. Wamuwasizaawo. Awo wennyini wali Emutundwe we mwetaaga. N'abaweesi wamuzimbira oba wamupangisiza Emutundwe woyogerako. Wange? Wamupangisiza oba wamuzimbira Emutundwe woyogerako. Awo wennyini wali mu nnyumba eyo mwali mwafuukira mukazi wange era we mwagalira toddayo tuwadde n'okulinnyayo ekigere. Okufa gininga basajja mwepanka. N'abaweesi wo. Nkwegayiridde awo wennyini wali Emutundwe we mwetaaga. Mu nnyumba yani. Mu nnyumba y'ekitange mugambira nti n'omukazi muno wamuwasizaawo. Wamupangisiza wamuzimbirawo. Mu nnyumba ya kitaawo. Nga mumanyira. Ate kumanyira kutya nkugambye awo wennyini wakati omwo mu nnyumba yange mu nnyumba ya kitange. Kati webeera nnyumba ya kitaawo n'omukazi afuuka wa kitaawo mu kitaawo waali. Maama wabeera nga taata wange taliiwo kitegeeza muno omukazi alimu omuno katola afuuka wuwo. Kakati obadde otegeeza ki? Toddayo kulinnyayo ekinaddirira tonnenya. Musajja gwe toddamu n'olinnya mu maka ago kubanga ekinaddirira tonnenya. Ate kiki anti mukazi ate ng'omukazi wange omukazi nga wange oŋŋaana otya okulinnya mu maka ago? Kati ogezaana n'olinnyamu onondaba. Ate kulinnyamu naakulaba ntya gwe bumukayanira wuwo. Omukazi wuwo omukazi gweyogerako n'abaweesa wuwo. Gwe wuwo. Yenga mujooga. Basajja mwenga mujooga. Situgenda sagala bintu ebyo. Sebo. Kitegeeza taata wange bw'afa nti nno kati omukazi olwo afuuka wuwo. Anti kakati bw'aba yafa gw'ate afuuka wuwo. Sagala sirika. Situgenda kufuuka kulabula.
wabule kinakugwako kyonna gw'onoomanya. Ondabula maka ga kitange. Nkulabula mu maka ga kitaawo. Ondabula mu maka ga kitange. Bwe gaba amaka gaali ga kitaawo n'omukazi afuuka wuwo. Kate waleerawo. Anti ye nkugambira nti gwe mukazi wange toddayo kulinnyayo. Taata wange bw'afa bandekera amaka ge kitegeeza buli kimu ekibeera mu kibeera kyange. Kibeera kikyo kitya n'omukazi kuddako omusajja gwe tombuuza. Kakati kankubuulire nkugambye toddamu kuŋŋamba kintu kyonna. Kakati mukama wange kankubuulire n'omukazi sooka ompulirize bw'afa n'omukazi n'afuuka wuwo. Akati wosula makaago wange atula makaago. Kakati kyoyagala okutegeeza ki? Maama omuntu abeereko na kise ekiriwo ate ate oba yafa buli kintu nakindekera kitegeeza abalimu bonna n'ebirimu byonna byonna bibeera byange. Sebo ekyo aba kiki anti nze nkubuulidde ekyo obadde ki anti nze nkubuulidde ebyo byowosa gw'onoomanya. Kaakati bw'abanga ugyeemu maka gange bwemutwale kati ate mujjamu mu maka gago. Kakati sebo ze sijja mujjamu awo kubanga mujjeemu omutwale ate nga mujjamu olabika wazimbawo ate nga mujjamu mutwale wagwe gago mutwale nakino endagala kimubuuze olubuto lwalina luwa oba lwange wange ndagala kimubuuze bulungi olubuto lwalina luwa oba lwange. Kakati ate ebyolubuto bigenderamuwa kati gwegulira anti kati alina olubuto lulwo oba lwange. Nze kasiteeti ngamba nga kitegereka bulungi nga nze nkimanya nga nkubiira ku mukazi wo ng'omuno nange omutwala. Sebo tombuulira bya lubuto, tombuulira bya lubuto, ebyolubuto saagala kubimanya. Ekimu kikazi kyekitwale ojjamu kikazi kyekitwale nga nsawala kumanyoko. Special reporter abantu mubalanguzi kukyenda mu mukaaga tayinza satu tifamba olunaku lwaleero ng'ezeeko eno mukataba n'akwogerako n'abatuuze bo mukataba tukube mukulwali kyekigenda maaso ge baliko nyawo gwani amanyi nakiyaga kati wano mukataba wetuli owa pantalewo yafa oba gyali mulamu. Sebo pantalewo yali mutuuze kuno era gyali mulamu. Layi kati nyabo okolangani wano? Nze nkolanga ku kusoloza n'ogizi no buli lumu sente mmeka? Kasanvu Hapana nakanana nga temuseera bannange kati bapakizira sente mmeka? Muteesa kati akasamba ako ne bakira mu ssaawa oba mbeera mpaka ku makya? Gwomanyi oba musuze nze kasamba musasula ezange ku makya nga bukedde. Lumu zino zawula otya eyakasanvu n'ey'omutwalo n'akanana? Olumu obufunda ennyo n'obugazi ennyo. Saizi ey'omutwalo ebeera etya? Ey'omutwalo ebamu n'ekinaabiro ebiseera ebisinga. Abafe ne TV tuteekamu. TV kegamba oli ekyati nga bulaba ku TV n'oli ekyati mulaba ku TV. Ne kati kankubuuze lwaki akataba bakaagala nnyo? Bakawoma nga bisikuiti. Nga bisikuiti kati buzibu ki bw'osanga mu buno obuloogi bw'osolooza? Kyawomu osanga dduse nga obugugu bwonna busibye osanga akalubu nga kakalu. N'okola otya olwo? N'ogamba wayi kasakulikedde ekizimbe. Kitegeera naye kati kankubuuze banne kubanga obudde buno ndaba bondiridde empinga. Abasajja beena ababagula abakyala bambala obupiira naye bwe mamanyi ate nze kati nsibaayo. Biki bizibu kye biraba by'osanga abaana abawala bye bakozesa wano? Njagala sukka. Ate kali akawala nga ndabanga akaana akato ne baba yalonda bannange nawo kalina luumu yaako batwala ku kifugi. Okakasa ku kifugi? Ku kifugi batwala ne bakola kyolwo bakatambuza omusalaba. Special reporter abantu mubalanguzi kukyenda mu mukaaga tayinza satu tifamba